from the ready. Not yet the Gusto. The soca music is saving the president. I still keep up with the really caliber. Settings are ready, confirm the ready. DJ tongere kuondoka kutoka kutwani hizo mwendo wa forward. Mwebalino bana Katonda twamusabye era tulina mu okumusaba tumwebaza olw'obulamu ye bali kutukuuma era tukamusaba atongere tukuuma paka kuna kudomwezi 30 tubona acidic vocals ga breaking a record. Okay, kale basaba ni banyabo acidic vocals wuno abasinga obungi muboneka mubayire mu mutegerera ku ndongo aida tukubera ku background ye katono ino olw'obwire tukaina bingi netugenda batuusako olunaku olwaleero enzalfa ndi mwana wenoka era ninzajoge magadi omukolo guno paka lwetujja ogumalayo media houses dono na bwetuli live mwebale ino mwebalire ilala Bankobi Baba Television we are live. Thank you so much mwebale omutima guno tukwenda n'okwongera okusiimira ilala media house aba TV aba radio omulimu mugukoze aye TV ni radio ndiye musoga bana mukozo mulimu gw'omunene Sanyuka TV mukozo mulimu gw'amaanyi BBS Telefina mukozo mulimu gw'amaanyi Spark TV mukozo mulimu gw'amaanyi NTV mwebale ino titusobola abamalayo ndishuwa nti mwena muli wano okutegeeza Uganda obusoga omwana gwe mulina omulungi gwe beta acidic vocals abembi abali eno emberi muri babona enemberi nayo kwa abantu bangi era bona njaba wako ku chance ya seconds tono okuba ko ebigawe batukoba nina ba manager ba radio abali eno ninayo ba promoter abali eno ninayo mikwano gy'omwembi nga bona bembi ate nga bona basoga n'abatali basoga abendeza omwembi ono musoga ebirungi bona tubalina so ebigambo ebyo byonna tujabiwulira ndikwenda soka atandika ku kale mungane pesa microphone omuyimbi asokera ndala maseri basabo ne banyabo ngasidike ona akali kuida muntu atuberere woino omwana ono amugaidinze lwamubuzaako n'olwaleero avuze yena yaida wano ku press conference ya muganda we acidic vocals sabo tugenda okusiima omutima ogwo bako obugambo bw'okobera ensi abantu bakulindirire. Victor Rose, thank you. Kode wana libakalamu amaina bane tawajja Victor agowe bigane nze Victor Rose abasinga obungi gwe bayidinga Ginger Boy kati first of all ndijja kusooka mbeebaze bambi mwe balina otuwagira okuva ku ntandikwa ideeza kye tusobola kufuuka atuzira maani gayo abantu ab'emusoga mutuwagire ino okuva ku ntandikwa ifo kwetumagana amaina Ginger Boy olaba namukumba nze waife watuufu mayuge ndi wa mayuge ndi wa Kyoga Kigandaalo ayo kwetuma Ginger Boy kyava olw'okuba nga ndi proud okuba omusoga n'okukulira ku itaka lya Busoga Ginger n'ekibuga ekitukiikirira ng'abasoga okitegeera so okwetika erina lya Ginger Boy naye ndi kwetika Busoga yena kulaga abantu nti tuve tuli proud olwawa gye tukola ki gye tuva so acidic vocals sati yena kudomwezi
obayo wakikoze kati nze nyinzaani wakitegeera. So mu generation yaife ezamu embi yali akoze ku concert mu generation yaife abaana abatabanka abakatandika okwemba ndowooza 5 years ago 4 years ago nze yasoose okola concert ate aba successful. So okuvaawo Asidiki naye abona obusobozi yakoba ati Victor obona Victor akikoze kati nze wakitegeera. So ayenga bino byonna okubituukiriza okuba kuli kye tukola nga ife gonagona gabamaani gaimwe n'olwekyo ndi kujja abasaba yabakowola bambi timutusuula nimwe abatuwanika era nsaba timutusuula ena ku omwezi nga 3 eyawase eyegomba okuwasa ebusoga yafumbira obusoga alina mukwano gonga musoga mwena mulijja tulaga laavu mululimi olu kukeera kuncho kujja Lugogo. Nze ku concert yange nasabaku ku abantu era natuukiriraku abantu abamu okunambaku okungulaku tickets n'okumpushingaku. Eno message ndi gisindika w'abakulembeze baife okusinga yala ababusoga. Abakulembeze baife ababusoga tibali cooperative. Nategeka concert yange ya Love Legends Valentine e Kampala. Nakubira buli MP. Natuukirira buli MP. Natuukirira abakulembeze ab'endawulo ayemba ndayira mama wange okufa. Ezira mukulembeze yampayo okusapoti Wairo omulala. Webajeyo tukiikirira. Ezira kye batukolera mwena mukiidi ezira kye batukolera niwe tubasaba buno obuyambi obutono nti at least kulirayo kwa abantu 10 kulirayo kwa abantu 2 tickets baje beyagalemu ku ekyolulala kuba tuyidi tuti ezira kye mutukolera at least mugulirenga ku kwa abantu baje basanukemu ku ekyolulala okitegeera bana nti ombandoge bubi abakulembeze baife ezali kibatoolaku omwana ngoyo wabanga teyo concert nti ndi musoga concert eri Lugogo cricket ovo bali tukuba baganda bali tuogerera mubabona buli lunaku ti tujja asobola ati tulija akola ki lwaki yajese ndi musoga tuli basoga kuba tukikiriza nti tuli bamaani bana tituli bamaani kati wetuba tuli bamaani tusobola okikola abakulembeze imwe abali otubona ndi nti muli ku muli tubona kirijja babonekera kitya kosati ya Sidiki wenakera kunchonga efulopinze ayenga mulina obusobola okutaawo Costa mwagulira n'abantu tickets mwabakoba nti muje muwagire ki mwana kati nze nsaba bambi abakulembeze abali eyo instead of okuvangayo mu kiseera mwe mutwetaagira fena muvengayo ku kiseera kye tubeetaagiramu ife ezawe tulijja abasabira buyambi wandi mu biseera nga bino mwe tulijja ofunira fena chance ebakobera fena kye twetaaga mutuyambemu Asidiki wanafuna sente yena alijja kulumirira omwana ali eyali okubonaabona gwabita ku bulindo yena alijja afuna abaana balabirira mu kyalo ayiwe tubanga titumugemeire ekuwano yena eza kyalijja contributing erinsi kuba abaazi amaani gakola ki gakikola kati nze mbasaba bambi abakulembeze baife mube supportive erife twerandiza fenka ezira tuyambaku twalwana twewanika wangulu eyo ayera musigala nga mutulingirire bulingirire kati kino kyakugemera walala nga abasoga mutwalo okukowolerya abasoga mwena bambi webabati basoboire kutuyamba tubalage kuife tweyubule tuje Lugogo tubalinde okulonda kunatera otuuka tudabe balangira Ninze Voco Bank endalete banange ndije wano lwa Asidiki ndibasa mwena ena kudomwezi nga 3 nga Victor Ruzi bwa COVID abakulembeze bayita mu biseera bya bululu era obululu bunatera twekolemu omulimu ife beene tugule tiketi tuteewo buses abasobola tulumbe Lugogo kubanga fena tujja kubaayo ate tujja kwemba bana abasoga n'olulimirwa ife kino olw'olwemba lwaife ndi musoga nayo concert banange fena abantu bawe mu kwa kapera bamutegeera ngokola bulungi ku biseera bino kyabazinga kya baba afunye mama keba kukaidukira n'oyo mwana soko bawe mu kapera ako oba bawe na kapera otyame TV congratulations baba kyabazinga ife ni zamutawani wasiliko nabo kozi wowe na mutumba
Abasoga muli bulungi. Mwebala okwenda Acidic Vocals. Mwebala okwenda nze Silicon Vocals Uganda. Bana ndi wano nga ndi kubeewemba nti ngena kuda omwezi 3 tutabana kindi kye tukola. Twena tugobye emirimu tugobye ekitubirese byonna lwa Matisani. So banange mwebala okwenda mutabani wange Acidic Vocals mutabani wange mwebala okumwenda nsaba ni kwasa tutubeeyo era nga zena beta domwezi 2 na mwide mumpagire banange kasatu valuko direct tuiganga tuwagiranga ise zinga afungulo byanda nebyanda akale waliwo abasanda ati ebitutulire twabirya ayo kubikola kwalemye katulye analekaleke agana amasabutu nakakolera ki gali ati bwa mputo yola waira katonda yetu wetu namuwaki arazikamulye eba kudomwezi ngameka asatu zengo wera abasirikale banange benkola nabo niwane ndinda kubye bajja kuinda nako wera ba UPDF abampagira bona bagaba tibajja kuinda so abasoka mwene ambasaba mwene tuwagire muto wanga Acidic tibiseze kambise ni mukama wanga afande oje mwebale nnyo wampita afande oje omwana omusuga kazi yetu asante Acidic Vocals sawa kale fande oje ekikono kidando manga batukuma bona bemba tinawo media stations mbusoga ndikwenda kundiwa special recognition bana muungane mukanda chika kano batuberere wino waidanga nesi yona yona eri tuonesa we ndikwenda tandika ni manager Nancy okuva ku NBS FM Esther Mirembe abeko rugambo bwa yogera basebo ni banyabo mwebale kuwagira Busoga mwebale kuwagira Acidic Vocals onon gwe betambassador omutuufu kuba atuze Busoga okuva mu idina yagitwala wa tukikuberanga redamani achitegere kituuke tiwe kiri zemane na Emso Mudi neyanzise ino nkola nikira na mwenda akatoneze munana Bridge FM kolachi sala mwebale kwida tuwagira Acidic nga 3 nze ndi kujja kutaawo bante wochi ndakwira. Thank you so much. kale toyanzise okay ayogereku Abitex olobwire because we are time bad Abitex ayogereku Abitex mwene benjo okusaba zenzira mani ngeta mwembi amwete n'omwembi yena abeko ebigambo byatukoba nayo kwebizo kuvano mbana mawulire tubone bwe tweyongerayo tini awo Abitex baba tukwaniriza wewawo abasoga gye muli abasoga ene sawa ey'okugenda ku ntiko mubaddeyo ate mwena kweyongerayo mpaka waggulu essaawa zino mwebale kujja ate mwebale kwagala bayimbi bammwe kuba we twogerera essaawa zino abasoga bw'ova ku baganda abasoga kati essaawa zino mwe muli ku trend mu kuyimba n'obeera ku TikTok ekyo mukikubireko mu ngalo ate nga muyimba nnyo abayimbi abasoga muli bamu akubakyasinza okuyimba mujjukire Moze Radio mujjukira bulungi nnyo Rachel Magola oyo alina mega hit yagikubadde emyaka nga 2 mabega naye mabega Geno Megadi tuyina malo kati essaawa zino omupya John Black gyali naye omwana ono bamuyita Acidic Vocals nze yayimbako lumu nga atunudde mu kamera n'atunulira mu bantu n'ayimba n'anzijukiza Omunigeria gwe babita Luga oba Lema abo abantu ababiri era muyina Gorodi essaawa zino muyina emunyenye ya Busoga essaawa zino abasoga ekintu mukikutte bw'obeera ku TikTok essaawa zino olaba nnyimba z'ebusoga zezitambula lwaki nasalawo okuteekerateekera Acidic Vocals concert ensonga eryemu ayina discipline era njagala discipline eyo njagala otambule nayo saagala obeere waggulu oveeyo wanuke ogwe nga banno abalina amalala
abasoga ennaku z'omwezi nga 3 lwe mugenda okukola statement agenda kuyimbira ku stage esinga okubeera ey'ebbeeyi era aba Phenon Records bali mu kwetawula okulaba nga bakola stage ya acidic vocals ejja kubeera ennaku 3 olwokusatu lwa wiiki ejja kuba eyimiridde. Abanyankole bakikola Lugogo ne bagireka wansi naye mbakakasa nti ate ku kyenda by'ebusoga Lugogo tugenda gimenyamu emirundi 2 abasoga naye tajja kikola nga temubaddeyo kino ekintu si kya acidic vocals wabula kyabasoga mwenna nga 3 tubalinze Lugogo mutekewo statement. Ebigambo ebingi mbadde saagala mujjukira akantu akatambula ku social media Saalongo bakube mumumanyi alinze okugamba kakayire bakube ng'abantu temuzze sokojje omukulu eyakuba akantu ako mwewale omwami oyo okubakubira akantu kano kagenda okuba abasoga bakube abasoga muliyo ono bamwita acidic vocals twatira muntu kulizo ebusoga eno tetera kuvaayo bayimbi bangi naye abatono abavaayo really quality. So acidic vocals Gogo Cricket Oval August ennaku z'omwezi 3 tugenda kubanga tugaba wow bakube acidic vocals bakube acidic vocals bano basobola acidic vocals use acidic vocals tontira muntu yena kulisa acidic kuba temuyayana acidic vocals aramala mwana muja mukwatako ku cricket oval bakuba acidic cricket oval kubyeko ona ayimbisa ng'ennyonza ona acidic vocal ayimbisa gono kuba acidic vocals use tontira muntu kuliso tebatuwamu nawe tobawamu cricket oval yo tukwekirako genda ku momo ogigula ku ey'emitwalo 2 yagumu kitundu ey'emitwalo 5 gigula emitwalo 4 n'aba media nabo aba NBS nabo bataddeko ku online bogula nga tunaba kutuwa ku nnaku z'omwezi nga 3 tukusalirako ku online naye ku mulyango wali ijja kuba emitwalo 2 5 tebe y'abantu 6 ya millions 2 naye nga ekyafaayo eky'abanyankole zedi munyankole naye ekyafaayo acidic bamujereze bu upcoming naye si ensonga naye ebbanga ettono lyakubidde asobodde okufukamiza ba artist abasinga bonna bali wansi era wetwogerera ali omu ku bayimbi 10 abasinga okutwendinga mu Uganda ate ennaku z'omwezi wiiki eri etandika abeyiganga agenda kujjira mu helikopita ajja ababuuzeeko aveeyo agende ekamuli mu helikopita ababuuzeeko aveeyo agende eri gye bamuzaala naye ababuuzeeko nga ali mu kukunga abantu okubayita okugenda Lugogo ennaku z'omwezi 3 ndowooza katutuuke ku mulamwa tubalinze nga 3 atalina mitwalo 2 togeza n'ojja Lugogo kubanga bagenda kukwata idol and disorder ndowooza kanzize akagindalo wa MC pozi njaga kubategeeza ne bajjo naye agenda kutegekayo kubakadde ebintu byagenze mu regional ab'e Buganda bakikuba ne tubavaako era bakola bye baagala abanyankole nabo bakikubye naye ey'abanyankole tugenda kugisangulawo acidic agenda gisangulawo bajjo event agenda kutegeka ey'abaluulu era essaawa yonna concert yejja girindirire mwebale nnyo tubalinze nga 3 cricket oval ogw'omunaana MC tambuza ekintu kigere maaso sendere tuvulubana amasano tusege ensaya kwenda kudo mwezi nga 3 kwenda tulijja Lugogo tukwenda kuba abanyankole era n'abanangira era zenandidi lwaki abanyankole bafuna kati kuluno kino kyaife mbaire kali kuvaayo mu butongole nga ndi kubanga wano butiza bwange mpola nabaire mwidinda abampulire bampulira era nabaire ndi bisaamu
show yaife ya Acidic Vocal enaku n'omwezi nga 3 fena tuli kujja bw'oba tosoboire kujja tujja abanira olokolling obusoga bujakulema ababa basango ne bakuleeta buleete twenda kakasa twenda kubona yenda busoga ku mutima nako baira abaganda nti nabakoopa kuba n'ekintu yavueno oluganda puloke ni lusoga nife bende kintu kino so mwena atuwagire seeno ebyamuna wanga Acidic Vocal naki olw'obwire nze mudda kuninda ku street tiri muntu wa TV kamera ino bano kale webale ino vocals abe kukyatukuba n'ensonga lwaki tuli wano n'ensonga lwaki tujanja erugogo ngenda mu domezi asatu baba tusange Mulibukalabu atinda twembole wano ate mudenda kuide labda mwende tuve wano tujewa kyemulina okutegeera nga kalina kubalamusa ayisano nina ebitirivu mukwano gwe mundazi olwaleero dowooza ajja kuira mukubuuza mbu Acidic Vocals ni nani anga muli bakalamu banabalamusamu ndikuze Acidic Vocals Kakaire nze Darren Callboy Kakaire ndi mwana waire namutumba busemba tya neofe gye banzaala mama wange alina munyumya yenvuyirire neidanga nanda paka waneyinda najja paka Kampala nze okutuukayo yina gyenjire Kampala wallahi nimwe nizo mwembi asoose okuvaako ebusoga eno ebiirala nga nina sapoti y'abantu ab'ebusoga banange mwebale ino mwebalire iddala Banna nze ndi wano bannange ab'engoma mwinde mungulemu nenda kugenda mukuwere mabirigati tindi kukyo ebibina bina bijja kuba lugogo kulu lunaku bina tuna session yaga mashina bakire mu ku bantu abo